yes. Tukwaniriza ku mukulu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya nedowoozi Pampitantambi Kimso number 1 Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti obolyawo yes tutambula ffenna mpola mu maaso. Yes webale kuba nti otwagala brad waffe gwatwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwo. Tewe bali kuba nti otukkiririzaamu. Tukuleetedde Ashback Kato full figure Catherine Kusasira Balamo n'abasigaddewo betugenda okuba nti twogerako. Obulamu bwa Ashback si bulungi, atandise okuba nti yegayira Bobi Wine ayagala kuba nti addayo mu NUP. Full figure agamba naye atandise okuba nti yegayira Ashback Kato addayo mu NUP. Akasente kafuuse akasente mu NRM. Batandise okuba nti beeyabya, batandise okuba nti baswaza, batandise okuba nti beevuluga era nga Balamo naye si musanyufu olw'ebyo ebimwogerako. So n'olwekyo emboozi eno gye tugenda okuba nti kutuusaako mpola. Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampitantambi Kimso number 1 Rich Boy Maxudi Junior. Genda ku Facebook tekamu Ntambi Kimso, follow me. Yes genda ku Twitter nkozesa Kimso 16 tekamu, follow me. Genda ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5, follow me. Genda ku TikTok nkozesa Kimso 16, follow me. Tugende nga mu maaso tutambula mpola. Now Ashback yasalawo okuba nti ava wa Bobi Wine ng'agamba nti mukono gamu Bobi Wine tata sente, Bobi Wine user n'ebisigaddewo, era nga yasalawo okuba nti naye anoonya embeera ennungi. Mu kuba nti anoonya embeera ennungi musajja wattu yasalawo okuba nti asala eddiiro n'agenda mu kibiina ekiri mu gavumenti, ekibiina ekiri mu buyinza bwa gavumenti ekimanyikiddwa nga National Resistance Movement oba NRM. Era nga wano nno Ashback Kato yafuna omukisa n'okuba nti amiitinga President Museveni, General Muhoozi n'abantu bangi nga bayita mu mikono gya Balamo. Wano nno bakulu bano bagenda mu maaso n'okuba nti baselebratinga era twabulirako amawulire agavayo nga gagamba nti obalyawo omukulu gwe bayita Ashback Kato bamuwa ente 5 okuba nti yakyusa obulamu bwe ng'omuntu. Then bwagenda mu maaso n'okuba nti ayanjula projects ze. Ezimu ku project Ashback Kato za fronting okuba nti ayanjulira President Museveni ze electrification in ghetto, okuba nti abaana ba ghetto bafuna amazzi amayonjo n'amasanyalaze mu ghetto okwetooloola Uganda yonna. Era nga project eno obalyawo President Museveni yafuna idea yayo n'aba nti agigula, naye tetumanyi gye gyakoma oba bagigula oba yakomaawo mpola. Then twalaba Ashback nga guyogera ebigambo bingi nga Bobi Wine batalina kyamugamba, nga Balamo waali omusajja owakabi era nga ebintu bye byagenda bulungi nnyo bukwaku. Wano nno NRM yatandika okuba nti yeeyawulamu especially abaana ba blogger, abayimbi ne ba promoter. Tulaba Balamo yes abantu batandika okuba nti bamwefuulira, okuli Ashback Kato Ray Superstar, okuli Bajo Events, okuli Catherine Kusasira ne Bebe Cool. Bonna bamugamba nti ono omusajja mubi alya ssente z'abaana ne zikomaawo. Now full figure olunaku lwaleero yavuddeyo n'atandika okuba nti ayogera n'okuba nti ayabya ba Ashback. Full figure agamba nti yakwata Ashback Kato n'amutwala ewa President Museveni n'amumiitinga. Mukuba nti amumiitinze wano batandika okuba nti bakola business ez'enjawulo, era nga Ashback Kato bamuwa emmotoka ey'ebbeeyi ne bamuwa wifi nga nono internet ye yes internet yagikozesa nga bwayagala, ne bamuwa ennyumba ennungi ennyo gy'atalootanga nako okubeeramu. Omusajja ono kati ennaku zino gy'alimu n'avaayo n'agamba nti bamuwa n'omusaala gwa miliyoni 4. Omuvubuka ono blogger gwobolyawo gwe yali akolera gwe yatasobola kuba nti afuna mu NUP. Ne bavaayo ne bamuwa n'ebintu ebirala. Bavaayo bagambye nti bamuwadde n'emyezi 5 oba bamuwa medical insurance n'akasente akalabira maama we emyezi nga5 kati nga omuvubuka ono akafuna ne zonna yazirya. Era avaayo atandika okugamba nti President Museveni yes talina kyamukoledde. Era wano no full figure yafuddeyo n'abagamba nti bano bonna abagamba nti Museveni talina kyabakoledde kakasera okuba nti obalyawo baddayo mu NUP ne people power. Full figure agambye nti Ashback Kato genda mu NUP dayo yes dayo obeere nti okolera aba NUP because ifeno tetulaba mugaso gwo bye twakukola bikulemye. Ashback Kato like full figure agamba nti yakwata Ashback oyo n'amuwa omugaga omulala gwe bayita mu Kigundu oba Ham, omugaga Ham nanyini Ham Towers ebizimbe bita
ebyasinza okubeera eby'ettabo mu kibuga Kampala n'amumu okuba nti alina byamukolerera nga Ashback Kato wano nno omwezi yali afuna miliyoni 4 nti omukulu ono yagenze mu maaso n'okuba nti ate oba oliawo apostinga ebintu ebitasaana kuba mu kigu n'okuba nti oliawo amuvuma n'okuba nti amulabisa ng'obugaga byotali bubwe ng'obugaga blabla n'ebisigaddewo. Kino nno kyavaako kyatanula olutalo mu NRM era nga ensasage egenda mu maaso. Tulaba abantu bangi abavayo n'okuba nti boogera okuli ne pastor Mufere amanyikiddwa nga Mondo Mugisha. The reason as why mugamba nti pastor Mufere nti because byakola nze sibiraba nga pastor bali supposed bikola. Pastor oyo y'omu ku bapasita abakyasinza okuba nti boogera Pastor Mondo Franklin Mugisha nkiddamu y'omu ku bapasita abafere abasinga okuba nti boogera nnyo. Yoyo pastor oyo gwe mulaba oyo w'olubuto olunene oyo yavaayo n'akwata ebifaananyi bya Julie Mutesasi n'abiteeka ku internet n'alaga nga yes Julie Mutesasi abaali omusiyazi bali lesbian n'ebisigaddewo nga tafudde na ku baana oyo gayo oyo w'olubuto olunene oyo omufere oyo teyafa ku baana ba Julie Mutesasi ba Ezekiel abawanira bendera ya Uganda abaana bato bakabi teyabafaako n'abateekamu eyo trauma enyigiriza abaana tetumanyi kye babogerera ku ssomero oyo olw'okuba oyo pastor w'ogubuto oyo yakwata ebifaananyi n'abiteekayo nga alina kyanoonya oyo pastor wammwe oyo omufere oyo pastor Mondo Mugisha oyo omufere oyo teyafa. Ekimuvumisa nti pastor Mufere kukwata ebifaananyi byali byasirikira ebbanga kuba ebifaananyi byali mu 2016-17 bonna nenanyini Mutesasi omusajja yasalawo okuba nti abisirikira buli omu baabisirikira baabiraba ne babivaako naye omusajja w'ekibuto n'aveeri n'akwata ebifaananyi n'abiteeka ku intaneti traumatizing abaana n'abantu. It is really very sad and bad. It is a reason as to why nze abantu n'abamu mbatwalanga bwe bali nti siba na bapastor because pastor omutuufu tosobola kukola kintu ekyo ate omaze okutta ebifaananyi ku internet n'ogamba mbu ate musabire abaana nga gwagezaako okuba nti oyuzayuza abaana oyo pastor wammwe oyo mufere oyo pastor Mondo Mugisha Franklin mufere yoyo gayi wammwe oyo mufere oyo so byebyo ne batandika okuba nti mbu Ashback Kato akola ki mbu Ashback Kato mbu yaposinze ku hamu era oyo pastor Mufere n'avaayo n'atandika okuba nti amulumba n'abasigaddewo. So olutalo luli mu NRM tulaba ne Catherine Kusasira agamba nti Balamu omusajja mubi mpolampola ne Bajja agamba nti Balamu block abadde aze alya ku baana ssente zaabwe mpolampola nga tabasasula nga abasuubiza kino nakiri nga tebituukirira nga bamuwa miliyoni 10 okuwa abaana abawaako 2 n'abasayinisa 10. So n'olwekyo olutalo luli mu NRM olutalo lwa kasente olutalo lwa kwekuba buyinza olutalo lwa bisigaddewo. So n'olwekyo Catherine Kusasa Ashback Kato n'abasigaddewo bali afulufiga avudde n'agamba nti abo bonna abawayira Balamu bonna balimba bonna bafuna akasente era asabye Balamu okuba nti oliawo akola byakola. Wano nno Ashback Kato engeri gyali nti byamutabusaako mu NRM atandise okuba nti yeegayira musajja mukulu amanyikiddwa nga Ghetto Gladiator oliawo asobole okuba nti addayo mu people power okubeera nti afuuka blogger we oba oliawo addemu okuba nti amwesiga naye ng'ate kyemanyi tekisobola kuba nti kisobola because tosobola kusalawo mirundi ebiri mpozi nga Ashback naye agenda kubeera nga Ronald Mayinja nga talina focus because tosobola bwobanga ogenze mu NRM ogenda mu NRM bira bwobanga osigaddewo kubeera wa Bobby Wine beera wa Bobby Wine akolera Bobby Wine byalina omukolera osanga naawe ojja kufuna riziki naye we musuubira nti mujja kufuna amangu mujja kumaliza nga mwekubye mujja kumaliza nga mubbye like yesterday I was talking to my boss nga ngamba Jim so olina emyaka 20 mu egyo 20 mu something oyagala ovuge Benz ku myaka egyo naye nze navugira Benz ku myaka 76 and like ku myaka yes okula Benz yange najiguze mu myaka oba 5 mu something kuba nakoledde ebbanga ddene nagenda e Bulaya nagenda wa nenkoma we Kampala nga nina mwaka sente nentandika industry yange like company yange. Now I can drive this Benz because ndudde nga nkola kati abavuka be Uganda balowooza bagenda avuga emmotoka ku myaka 23 naye nga ku myaka 23 wazikozeewa bahasula abasinga obungi bakola ne ba building ne bakufuna ebyobugaga ku myaka nga gigenzeko because unless nga bava mu family y'abagagga nga gwe sente wazisanga mu family y'abakaguta olondako nonde naye bwobanga oli hasulokera ku makyano nonya 10 olina okuba nti okkiriza Mukama Katonda okuba nti obaoliawo obuilding ekintu kyompolampola ebintu byoyagala osobola obituukako ng'ate toyiye musaayi nga tolina gwolumiza wabula okubeera ne trust nosalawo okuba nti okola ekitulemesa e Uganda okola okubeera nti tufuna abavubuka byetwagala because abavubuka tetwagala kola tulowooza buli kimu tugenda kifunya ku silver plate tulowooza buli kimu bagenda kituwa ku bwereere which is very wrong. So n'olwekyo Ashback Kato atandise okuba nti yegayira Bobby Wine agamba nti ayagala kuddayo mu NUP
waneno ewa Museveni wamutamye byali asuubira tebabimuwadde lwaki olinda kuba nti bakugoba olyokoddeyo ate wetondere omusajjawo bampita Ntambi Kimso Rich Boy Max Sudi Junior mkutu kuli gumbo Uganda mu Kamoli wabula kuba nti osubscribinga wabula kuba nti otwagala wabula kuba nti otambula naffe bye bye